okwegatta kufuuse okwegatta twakafiirwa omugenzi Dr. Spire Kigundu mu lodge ate ya n'olwaleero tufiiriddwa omusajja owa taxi erinnya lye kati omugenzi Mukungu Muhammad era ng'ono afiiridde Busia mu Mwesigwa guest house. Kigambibwa mbu ku ssaawa 5 yayingiza ekiwala kye yayingiza yamaliriza okubeera nga beegatta olwavaawo ate n'afunayo omulala gwagenda okukeesa naye ekiro munnange ebyavuddemu okubeera ng'afa. Abaami ebiseera ebisinga nsomesa naye mbagamba muve ku vayagula w'empeke mukozesa vayagula w'empeke n'abaleetera okubeera nti mugwamu amaanyi ne mugwa bugwi ne mufa. So vayagula afuuse vayagula oyo bw'obeera obadde omukozesezza empeke ezo n'ozimira oyima n'obeera nga mutuufu tosobola kugwa n'obeera nga osobola okubeera nga ozina omukazi naye nga owulira nga amaanyi okyalina. Kakati kireetedde nnyo bangi okubeera nga bakola ki nga bafiira mu mbeera bw'etyo. Then n'ekirala mu ekyo abamu okubeera nga mulina stress weegasse n'omuntu naye ng'olwedde olina stress bitalo nnyo bitalo ddala kino kiba kyakabaawo ekirala nga kibaawo naye ng'ebiseera ebisinga zezo ensonga. Abaami mwegatta ng'oluusi temulidde oluusi muli balwadde mulina ebirwadde byammwe then ekirala kyekyo ekyokubeera nti mukozesa nnyo empeke ezo eza vayagula. Last time nakugamba nti watermelon eyo giraba erimu nakyo vayagula. Sakiti sikozesa watermelon ojja kubeera nga ofunctioninga bulungi nnyo ojja kuba nga oyima bulungi nnyo ate obeere nga otuusa bulungi nnyo omwana wo ku ntikko gw'ofunye weegala okubeera ng'osuzwa mu kiro oba gw'ofunye weegala okubeera nga mukyakalamu than okudda ku biweke ebyo. Kojja Ntambye Ssemuto bye byange kansuubire nti ofunyemu ekyokuyiga naye nga kitalo nnyo kitalo ddala.